akayimba ako nga wokawulidde mu bulungi bwako abantu babadde batudde ku TV nga bagamba tuli ku Urban tuli ku Bukedde nedda mukwano oli ku Bukedde TV tuli ku Urban TV abatudde mu studio bangambye ebintu nga bya luzungu. Yes, ebintu bya luzungu mujja kukkiriza kubanga ene Kampala waliwo abakyekoze akayimba ako kayina nnyiniko wano gwenninda jamu gwakwatiddeawo waggulu mujja kukiwulira mujja kiwulira mu aba Manchester United nga nange mwendi nga jemu olunaku lw'ejjo katona abantu batomera ebisenge bananga abantu bekoze ebintu naye nga tubayozaayoza nti congratulations mwenna abawagizi ba Arsenal emyaka 22 nga temuwunyirizaako temukombako. It's okay temufaayo mujja kuba bulungi muli mutya bassebo ne banyabo beautiful nampija here ntuuse mbulambalamba okubaweereza okubatuusaako ebyo ebifa mu entertainment nenda kwegattibwako mwannyinaze maaso awo tugenda kuba tubannyonnyola nkulisaayo abava okukola nkulisaayo abafumbo mukulikireeyo ddala yanguwako okomewe wakosanga abaana tolwayo nnyo abaana bakulinze bajja tandika okuyita anti bajja tandika okuyita anko lwakulwayo okomawo saa 8 obalimba nti okyalaba mupiira kyogwo gwolaba tetuganye kale Arsenal yawangudde ekikopo tukkiriza Arsenal yawangudde ekikopo tukkiriza yakitutte naye ate leka kusula mu bbaala komawo kewaka kuliwe yakubidde mukyala w'essimu n'amugamba nti owaaye tofumba kyaggulo nze tonteerako oli n'amubuuza ogenda kulyawa nti nnyinza obutalya waka nti ogenda kulyawa nti eno aba Arsenal twakoze akabaga tekigenda kukola badya tekijja kukola matini nze nkubuulira ebyo bye musulaasula ebweru nga mutulimbalimba mbu mwakoze obubaga tetunnaba kubulaba. Ogamba tonnakiza nti Arsenal yawangudde ekikopo. Mpulira ng'ekitali kituufu emyaka 22 ogimanyi nga mukiwunyirizaako nga mukoma kirengerako bwe muti. Ndi wa Manchester United. Biri mmeka? Taludde nnyo mu abaludde. Tumufaayo nawe mujja twala. Naffe tujja twala. Kaffe tujaganya. Ekuyiko byatandise dda ate nga bigenda kuba biwanvu. Kubanga Premiership yo yawedde tugenda sa mupiira ogusembejja situusa mukolo kati tulina Champions League nayo tugenda giwangula so tekikwewunyisa Arsenal egenda kubeera Ssaalongo egenda kubeera Ssaalongo ebikopo bibiri yes omulundi gumu buli kimu ekyetaaga twali ekikopo tukirina so tewali kiyinza kugaana Arsenal twala ebikopo bibiri naye baba batikudde omutima baaba ate oguliwa zonna ttiimu zibadde zisamba tusambye emipiira gyegimu tusambye liigi emu kakiba kitegeeza Arsenal ebe bakizeeko kiba kitegeeza nti ebadde yanjawulo sizoni eno omanyi waliwo kye bayita sportsmanship spirit nti noba obaddemu ekenyere otuuka n'okkiza n'ogamba nzikiriza Arsenal yo yakoze eki yawangudde babadde bajaganya bano babadde Abungereza babadde Bungereza bazanyi ba Arsenal abo olwavudde mu training wali babagambye nti temusooka kudda waka kubanga kintu twali tukiraba wali kintu kyolaba n'ogamba nti kino kyo kigenda tutuukirira bambi ku luno ekimeza mukyerippyeko kubanga foomu Bournemouth yebaddeko kyabadde kwegamba nga weziba chances olaba nti zaadde chance nga 9-10 okulaba nti Manchester tewangula mpira ogwo zaadde 9-10 nga Manchester okuwangula yabadde wakikebezzaaki anti form Bournemouth yebaddeko Manchester yabadde na just 10% chances okuwangula omupiira era kyovula teyasobodde kukola ki kuguwangula bano Bannayuganda ate nga bitandika butandisi kubanga ndabyeko baganda baffe bali okuva side z'ejjinja eri abawagizi ba Arsenal bangi nnyo bo bawandiise dda n'ebbaluwa nga bagiwandikira poliisi bagisaba mu butongole ebakkirize bayise ebivvulu bateeke embuutu kwegamba ebintu bikole ki bajja kutusonyiwa kubanga tukyafulumya mmotoka mu kibuga kati tuyina ngeri ate gye tubakkiriza kuyisa bivulu nga wakyaliyo emmotoka ezirina ofuluma abaaseno obubaga bumala nga njaga kusooka okwebaza abantu bona bonna abantu batwagadde nnyo ddala abantu babeera ku podium ssaawa zino ate nga naffe tuba n'ebintu bingi nnyo byetujja nabyo kubanga amawulire gaba mangi gagenda mu maaso so kiba kitegeeza nti tulindirira mati mukoze ensobi tubeebaza mwenna ssaawa 2 tuba tugguse obuyimba butandikiramu eyo just music into tubayisa mu buyisa eyo ate nga mu mbeera yemu njagala okwebaza ku bantu b'ebulenga olunaku lw'eggulo twabadde sayidi zaawo mu bafiirwa maama wa ambasada waffe Dani Byansi maama yatugenzeeko era gye twabadde akawungeezi konna kabulaka kano kemala tukyakungubaga twabadde awo ebulenga we twakuŋŋaanidde wali mu maka ge maka g'omugenzi abantu babadde bangi nnyo
omukulu Ronnie Kafero manyi bulungi yayimba ku gundi giba mikolo kozi najo mikolo gy'okufiirwa agamba batakuyita kugwambaga lindo ogw'okufiirwa kuba nagwo guba mukolo Ronnie Kafero yakutumidde bambi nange mutumidde nnyo so Ronnie Kafero yaŋŋambye nti abeera ku podium abantu babadde bangi nnyo baagala Bukedde bannaaye abantu baagala Bukedde olwanda byeko ne bagamba nti Bukedde yeetuse mu kitundu kyakabi nnyo naffe tubaagala nnyo Dani twongera okubasaasira famire yonna abantu bayogedde ku Dani ebirungi ebikoma eri nga buli muntu asituka ate nebyange wabindekeseza wano kuba nabadde ngenda okwogera ebirungi bingi nnyo maama naye nga basiima busiimi kuzika tugenda kubeera saidi z'ebukuya eyo ku Sande tugenda ziika bukuya kekiri nti abaana bangi bakyali bweru n'abala bangi nnyo kowanvuyemuko ku Sande tuziika ebukuya eyo so twongera okusaasira famire eyo ate neebaza abantu bonna babaddeyo naddala abo owedda buli asituka nga yeebaza ne Bukedde nti bajagala nnyo basoma amawulire ga Bukedde olupapula balaba Bukedde TV1 balaba Bukedde TV2 omukolo gwatuuse ekiseera nga Bukedde ewambye saagala kukulimba bebala okutulaba mwebala okutwekkanya n'okusoma amawulire naye nga byonna biva ku mpeereza ennungi eya Bukedde TV ate nga ne Dani nga yakugambye nti yafuuka ambasada waffe atutunda e Bulaaya gy'abeera e Bungereza London ye ambasada waffe so ne ku mukolo Bukedde yabutikidde mu mbeera eyo kakati mangi tandika n'emmotoka ze zikyavaayo tutandike n'emmotoka zikyavaayo ebikujjuko tubiseeyiseemu njagala tuve mu mupiira bwe tuti tuyingire mu mmotoka ezo awo tudde n'abantu we bategeera obulungi ebikujjuko tubiseeyiseemu babirabye Arsenal yawangudde ekikopo bakitutte kyawedde dda munange congratulations my brother ate nakusuubiza nakusuubiza nti Arsenal kasita ewangula ogenda kufuna ekirabo omupiira ogusembayo gwa weekend lindako si leero omupiira gukyali ogwa weekend ligi erina okuggwayo mutaguwangula bagenda tukwasa ekikopo sitiri tebikyaliko ki ekirabo kyogenda sigala okimpa anti nagamba nti ligi oluggwako nga Arsenal giwangudde kale ekisoose Arsenal yawangudde kale ekyokubiri ligi kukola ki kuggwako katugisabire bambi bampekirabo kyange nammwe munsabireko kaakati ensonga za Triple A mwana wange
Let's go, Arsenal! Arteta, we've trusted you for so long, and this is why you played us. We've got Superman Arteta! He's completely fixed the whole club. He's had difficulty sort of going through with it, but he's managed to get us to that next level. And we've had our struggles every season, but he's got us there now. We finally got over the line. I'm 42 years old. My children are 7 years old. My best friend's 42. He's never seen Tottenham win the league. My 7-year-old son has seen Arsenal win the league again. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league! We know what we are. We know what we are. Champions of England. We know what we are. They've got over the line, and they. Asusse official Twitter handle ya Premiership ogigendako essaawa zino gwatulaba ogenda kulaba ebikujjuko ebibadde ne Uganda eri abongereza byatuuse dda babitaddeyo boolabye abadde mu kkubaawo nga bakutte ekikopo babadde wano ku makya nga bazze okulaba ku jjajja Bukere Fama omukulu oyo Masembe abakuwa notices abakuwa bagize batya odds ezo enawangula enakola kyonna byonna naye ye bamulabyeko bamulabyeko so abakulu aboolaba essaawa zina babadde wano bakedde wano Masembe azze akyogera luno nti Arsenal ete okukola ki okutwala ekikopo era bazze kakasa nti mu butuufu nti mukulu gwe tukakasizza ebyomupiira obitegeera obibala bulungi nnyo so bite bitambudde olunaku olwaleero congratulations